Essula ya 34. Awo Musa n'ava mu nsenyi za Mowaabu n'alinnya ku lusozi Nebo ku ntikko ya Pisuga olwolekera Yeriko. Mukama n'amulaga ensi yonna ey'e Giriyaadi okutuusa ku Ddaani, ne Nafutaali yonna, n'ensi ya Efulayimu ne Manaase, n'ensi yonna eya Yuda okutuusa ku nnyanja ey'emabega, n'obukiika obwa ddyo n'olusenyi olw'ekiwonvu eky'e Yeriko, ekibuga eky'enkindu okutuusa ku Zowaali. Mukama n'amugamba nti, eyo y'ensi gye nalayira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nga njogera nti ndigiwa ezzadde lyo. Nkugirengezezza n'amaaso go, naye tolisomoka kugendayo. Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiira eyo mu nsi ya Mowaabu, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. N'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Mowaabu awoolekera e Besupyoli, naye tewali muntu amanyi amalaalo ge ne leero. Era Musa yali yakamaze emyaka 120 bwe yafa. Eriiso lye lyali terizibye, so n'amaanyi ge ag'obuzaaliranwa gaali tegakendeddeeko. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Musa amaziga mu nsenyi za Mowaabu ennaku 3. Kale ennaku ez'okukaabiramu nga banakuwalira Musa ne ziggwa. Era Yoswa omwana wa Nuuni yali ajjudde omwoyo ogw'amagezi, kubanga Musa yali amutaddeko emikono. Abaana ba Isirayiri ne bamuwuliranga, ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa. Era tewannayimuka mu Isirayiri nnabbi afaanana Musa, Mukama gwe yamanya ng'alabagana n'amaaso. Mu bubonero bwonna n'ebyamagero Mukama bye yamutuma okukola mu nsi y'e Misiri eri Falaawo n'eri abaddu be bonna, n'eri ensi ye yonna, ne mu mukono ogwo gwonna ogw'amaanyi, ne mu ntiisa eyo yonna ennene Musa gye yakoleranga mu maaso ga Isirayiri yenna.